Finally, Dr. Kizza Besigye Kifeefe alangilide okuwummula ebyobufuzi alekere Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga yakyayina amaanyi n'embavu okuyiriba n'okudduka mu byobufuzi. Kizza Besigye enemboozi muganda wange egenda kuwoomera nnyo, egenda kunyumira nnyo era ngenda kusaba girabe paka wogimalayo. Njagala kwebazaako wenna gy'osinzira okubanga otugoberera. Twolekedde emboozi ya retired Dr. Kizza Besigye Kifeefe avuddeyo officially n'agamba ebyobufuzi kambirekere musaayi muto. Jjukira waliwo olutalo olugenda mu maaso mu paalamenti y'eggwanga wakati w'abazeeyi ba kinvinvi kw'ossa n'abavubuka. Abavubuka bagamba abazeeyi mutakati n'abazeeyi bagamba ffe tukyatwala. Twalabyeko Thomas Tayebwa omumyuka wa speaker wa paalamenti ng'agamba abantu abeefuula mbwe mwe mwalwana mwakuba emmundu mudde ebbali bavubuka taking over. Nkusaba owe video yaffe like subscribinga mu ngeri yemu giwe notification bell eyo obe ng'ofuna bingi. Akikoze webale nnyo, webalire ddala. Njagala tusooke twolekere ku mboozi ya Dr. Kizza Besigye. Okusookera ddala Kizza Besigye yaani era nsonga kyemutuusizza kweno leve y'okugamba nti kawummule ebyobufuzi. Njagala kujjukiza bulungi mukwano gwange Dr. Kizza Besigye Kifeefe Koloneri yazaalibwa ennaku z'omwezi 22 April 1956 wetwogerera atemera mu myaka egy'obukulu 66. Agamba atya Kizza Besigye ono yaweerezaako mu ggye ly'eggwanga erya military yaweerezaako mu ggye ly'eggwanga erya Uganda People Defence Force. Mukwano gwange biki byazaakola mu ggwanga Uganda? Physician, politician, ate era former military officer. Oba okitegeera bulungi mukwano gwange yaliko oba ye yatandika oba ye mutandisi w'ekibiina ekya Forum for Democratic Change FDC mu bufunze. Eno nayo political party ebadde y'amaanyi bbanga eriise. Njagala kutegezaako mukwano gwange nti azze avuganya enfunda eziwerera ddala nnya, that is 2011, 2016, 2011 ne 2016. Wabula akalulu ensi keetagenda kwerabira ke kalulu aka 2016 akagambibwa nti ko yakawuuta buva ng'akuba mwami Museveni hand down 2016. Kooti negenda maaso nekubanga ekirumpanyo obuwanguzi bwe buno bwali bwakakasibwa nti no yakuba General Museveni enkoona n'enywa. Kakati nno njagala kutegeeza azze avuganya ne mwami Museveni. Mwami Museveni yakwata eggwanga ng'ennaku z'omwezi 26 Januari 1986 n'agenda maaso n'okubanga kugamba afuga kubanga General Museveni tosobola kugamba nti akulembera. Obukulembeze mubaamu okuwanyisiganya. Gwampuliriza saagala onyiige ago ge mazima. Tetugamba nti no mwami Museveni akulembera ggwanga, nedda. Ekyo nja kuba nkulimbye era saagala nkubuzeebuze. Amazima gali nti afuga bufuze eggwanga. Obukulembeze buba buweereza. Obuweereza babugabana nti gwe kwata ku luno nakati oweerezeemu nawe kwata oweerezeemu. Kakati mwami Museveni Uganda afuga nfuge. Ekyo kyo nakyo nkyogedde nkimaze. Njagala kutegeezako mukwano gwange nti Kizza Besigye Kifeefe azze abeera w'amaanyi mu byobufuzi ebbanga ddene eriise emabega. Wabula njagala kutegeezera okujjukiza nti musajja mukulu ono tajja kwerabirwa olw'emisango emiitirivu egizze gimuteebwako enkuyanja. Njagala kwebaza nnyo atambula nange. Tukyatinattina ne Koloneri Kifeefe Kizza Besigye azaavuganya Museveni emirundi 4 mirambirira. Obudde buno akati akateera Robert Kyagulanyi Ssentamu yatutegeezezza nti ono omuvubuka alabika ng'ate y'amaanyi gakyamuwena akyasobola okuwuluguma
mwami Museveni n'awulira alabika fu alabira ddala ng'emyaka gituwuubidde akawero. Kale nno Warren Kizza Besigye oyinza okumbuuza emboozi eno gijje luddawa? Genda osome olupapula lumanyiddwa nga bwino, dukuleetedde bwino mukwano gwange akwata ku mboozi eno ne koloneeri. Njagala kutegeezako mukwano gwange olutalo okugoba bakinvinvi mu ntebe lukyagenda mu maaso. Olutalo luno terukoma ku Bobi Wine yekka, duyingidde ne mu paalamenti y'eggwanga Uganda. Bagamba ab'envi mukwate ekkubo muve wano mugende. Nkwebaza nnyo gwatambula nange. Wa video yaffe like mukwano gwange nyigaawo ku kigalo. Mu ngeri y'emu genda mu maaso n'okuba ng'osubscribinga channel yaffe, tojja kwejjusa nyiga akade osobola okuba ng'ofuna buli mboozi oba oliawo gye tuteekayo mukwano gwange. Gwa subscribe nze neyakikola, webale nnyo, webalire ddala. Kakati bino byonna nga bigenda mu maaso, njagala kutegeezako nti kano Warren Kizza Besigye kifeefe yavuddeyo bw'atyo n'agenda mu maaso n'okuba ng'ategeeza nti nno abantu bakulira aba People Front for Transformation oba gy'oyinza okuyita PFT eno nga kyekisinde ye kyatwala, akakasizza nti ekiseera ky'okuzannya ebyobufuzi mukwano gwange kimuweddeko. Agamba nze kimpeddeko ng'essaawa eno nteekateeka kubinnyuka nti kubanga Bayibuli gy'asoma emugamba oba gy'akkiririzaamu emugamba buli kintu kiba n'ekiseera. Era agamba ndabika nti omuntu yenna akyaŋŋamba nti mbeere mu byobufuzi aba ayagala mmenye ebiragiro bya Bayibuli na ssemateeka wa ggwanga. Agamba emyaka 7 egy'obukulu kwendi mu kiseera kino, saagala kubanga munnange mbeera awo nga sigenda kunnyuka bya bufuzi. Kwegamba ku myaka 7 omuntu yenna oba onafuye oba tokyayina maanyi oba tokyayina kyozzaako, ku myaka 7 munnabyabufuzi oba okaddiye ng'omusambi w'omupiira nti bw'ayingira emyaka 37 njagala kutegeeza oyo aba asigadde kuvanga ku katebe. Kakati naffe twagala tubeere bali bakinvinvi abakaddiye. Wempereza emyaka 7 njagala kutegeeza ng'ebyobufuzi mbinnyuse. Tuyina abavubuka abato abakulembeddwamu Kyagulanyi Ssentamu amanyiddwa nga Bobi Wine. Oyo omuvubuka asobola otutwala bulungi nnyo mu nsi ensuubize singa tudde bali ne tumusapootinga ne tumuwagira. Besigye agamba nti tusobola okutambula bulungi nnyo nga tuli wansi w'ebigere bya Kyagulanyi Ssentamu n'atutuusa mu nsi ensuubize eyo gye tuzze tulootako. Era Besigye agamba nti mu kiseera kino nina emyaka 66. Ku myaka 66 mbuze emyaka 4 gyokka nkoone emyaka 7, ekitegeeza nti ebyobufuzi sikyasobola bigenda wala, sikyalina maanyi mu byabufuzi. Kyokka ate we gampeeredde oba amaanyi we gankendeeredde nga tufunyeeyo Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe tusuubira nti mumuli. Olunaku olwajja abaabaddeko nakutegezezzaako nti no omukulu eyaliko vice president amanyiddwa nga Gilbert baali baseka Bukenya. Yagambye nti abantu banyooma Bobi Wine naye azze akola ebintu ffe bye tutasobola. Era njagala kutegeeza nti ye Gilbert Bukenya yagambye nti Bobi Wine yakoze ekyalema abantu bangi, kubanga abantu bangi abaagala okweyimba mu Museveni naye bamutya. Abantu bangi abayina ebirowoozo mu mitima gyabwe egirumbagana mwami Museveni mu kalulu naye bamutya. Kakati Bobi Wine yatunda omutima n'agamba kaŋŋende nvuganye mwami Museveni. Era Gilbert Bukenya yagambye ebyobufuzi ffe twabiyingirira byali bya buweereza. Kakati abantu batta abantu, musaayi gwe guyiika. Bw'olaba omulenzi ono omuto ng'agenze mu byobufuzi n'avuganya Museveni ate nga tamutya, mwana ono w'amaanyi. Kakati kano Kizza Besigye naye ayongeddeko eddoboozi agamba kyekiseera tuve mu ddiiro, bye tukozeeko tubikoze. Waliwo ayina amasannyalaze omulala ye Robert Kyagulanyi Ssentamu, Bobi Wine omwana w'emagere ekamwokya wali. Oba okitegedde bulungi? Kakati tumusapootinge tuve mu by'okugamba mbu ffe tetuvaawo, emyaka gituwedde.
Besigye agamba wempereza emyaka 7 amaanyi sirina kyokka ku myaka 7 mbuzaako emyaka 4 kitegeeza ekisanja ekijja mba siri mu byabufuzi kyemba nsigalidde ate genda maaso nakudda wansi wa bigere wa Kyagulanyi oba bya Kyagulanyi nsobole okubanga muwa amagezi n'omupushinga tugguse Uganda ffe gye twali twagala ogituusa mu biseera ebyo ffe twalina amaanyi naffe twalina amaanyi twali twesobola nga n'emibiri gikyasobola okugumira tiya gas ne kati amaanyi gatuwedde agamba bwe gaba nga gatuwedde Kyagulanyi atukiikirire kubanga amazima tumulabye amasannyalaze agayina amaanyi agalina ate n'obuvumu abulina n'omutima gw'okuwagala eggwanga omwana oyo agulina bulungi nnyo era tukakasizza nti yenna omuntu akuze mu myaka ng'oyagala Uganda ennungi oyagala Uganda egenda okuvaamu ebibala tuyina kuyimirya mabega wa Kyagulanyi Ssentamu atambuze eggwanga ne struggle eno ey'okuggyako mwami Museveni n'ejjoogo lyasibye ku bannayuganda abasubscribe nze mwebale nnyo mwebalire ddala genda maaso n'okweyongera owe vidiyo yaffe akadde mwebale nnyo abatugobererera abatulaba mukola kyamaanyi tukyatina n'emboozi ya Kano Kizza Besigye kifeefe bwe yayogedde ku kuwummula kwe ebyobufuzi era n'agenda maaso n'okuba nga akakasa kyekiseera tusapootinga emiti emito egyo egiri mu kusituka nga givaayo tugiwagire tugisapootinge gisobole okuba nga gitambuza eggwanga gwe munnayuganda mpa endowoozayo nja kusaba naawe ebigambo bya koroneeri oba Kano Kizza Besigye kifeefe obyogerako ki oagrowinga naye oba ogamba nedda yandibadde akomawo ekisanja ekirala ngenda bateera wano Mukama Katonda abankuumire mbaagala nnyo kuva ku ntobo ya mutima peace and love